wasirisiza Feibe Nasolo ate sister kibaddewo ebyo byonna byaliwo second January naye nga biri mu famire bisibise noti kugenda mu media noti kola ki kakati oli yavudde eri nayogera nga bwaya. Omukyala Feibe Nasolo ali mu kkomera ku prison Kanoni avunaanyizibwa mu gwakubba nte za maama we naye ng'amusiba ye Betty Mpologoma. Naye okusinziira ku bigambo bya Feibe Nasolo gwe nasanze mu kkomera agamba tamusibira nte kuba naye akimanyi bulungi naye alinako omugabo ku nte ezo era ze yatunze za maama we. Famire bannene wadde mumanyi nti Betty yaliyo ne Feibe tulina bakulu baffe tulina baganda baffe tulina famire nnene nnyo kati yeri mu nsonga ezo nonti kugamba nti zirina kubeera wammanga ziri mu nnyo ensiba famire yensiba lwakuba nti effe tumanyikiddwa naye tulinayo bakulu baffe tulina bato baffe ate nente zennyininyini za maama waffe kati maama ate ye maama ate ye aba big because atudde mu famire gye yatuzaala abantu okwanza obudde obusiba ate mukulu wange ate nze mbujja wange obudde mbulina obwo si gwe wamusibye sikirowoozanga nako nzigeze ndi bize nnyo ndi bize ku maama waffe because naye tali bulungi mulwaddeko ekyo ekyabaddewo oli mu hospital tudde nga tudde eno kati obudde bwamakomera mba nkulimbye naye mbu baali balwanira musajja mbu yali musirikale. Feibe Nasolo agamba nti bba wa Betty Mpologoma oba ye gwamanyi gwe bayita Dr. T omuyimbi weweerinnya ye gwamanyi so nti Betty Mpologoma yakwana bba wa Feibe Nasolo. kati ekisa kya mukama atumanyi tuli baana b'eggomba ekisa kya mukama wemaddo kati aba alina okuba ng'afuluma information yonna ng'alina bwino omutuufu nti kumala googera ate ze siri muntu wakuleekana nansi eno that's why namugenda oli mwana w'eggomba yogera ebisobose biri mu media wakati maasobola okubako kyenjogera inkesi waliwo ekyogerwa but nze simala kwogera that's why saagala muntu kumala nanjogerako kubanga nabyo eddoboozi enyirina kati ekisa kya mukama nsinga media katoyo katemba ebintu by'okuddawo okuleekaana ensi eno wamma